Olwaleero tukuza olunaku lw'Omukama olw'13 mu budde obw'omwaka bba. Olunaku olwaleero luddamu ne lututunuuliza mu ngeri ey'enjawulo ku biki ebigenda mu ggwanga lyaffe ate ne mu nsi yonna. Ekibuuzo ekisinga okutambula mu birowoozo by'abantu naddala abakkiriza nti naye ddala okufa kuno bwe kuti Omukama atwerabidde. Abantu ne bafa buli kiseera owulira yafa. Omukama yatwerabira, ye yaleeta okufa, ayagala tubeere nga tufa. Kiki ddala kyayagala mu byonna? Naddala obulwadde buno nga bumaze otusiba. Ffenna abasinga bali waka, abalala bali mu malwaliro, abalala balwadde tebamanyi kigenda mu maaso. Ekibuuzo ne kisigalawo ddala, obulamu bwaffe buno eno Omukama ki kyabwagaza? Nti n'amasinzizo gye twandimusanze okwongera omwegayirira nago maggale. Naye ate amasomo gennyini ne gaddamu okutugumya n'otulaga ate ffe ng'Abakristo ekituzzaamu amaanyi nti okufa kwo weekuli, ate mu kubanga weekuli Omukama si ye yakukola. Naye Omukama yatonda ebintu byonna nga birungi, yatonda ebintu byonna nga bisanyusa. Ate okumanyanga teyatutonda nti tuli baakufa, n'atutonda mu kifaananyi kye. Tekisoboka kubanga Omukama yatonda abantu mu kifaananyi kye, akadde katuuke ekifaananyi kye kivunde. Naye ng'essomo erisooka lye tuwulira mu lunaku olwaleero bwe likkaatiriza obulungi, omulabe Sitaani oyo omubi ye yaleeta okufa. Bwe yalimbalimba Adamu, bwe yalimbalimba batyo okufa ne kujja mu bulamu bwaffe. Ate evanjiri mu ngeri ey'enjawulo neddamu tulaga nti Kristo Mukama waffe gwe tugoberera, oyo gwe twekwatako ennyo mu kadde kano ne tutambula naye okwongera otumanyisa ebya Katonda. Amaanyi ge agoleka bulungi, ng'addiza abalwadde obulamu era nga azuukiza n'ababa bafudde. Nti olumbe ayongera okukakasa nti ye aluyinako amaanyi, ate era ye waali ne wali amaanyi ge tuddamu ne tubeera balamu. Evanjiri ya leero nno mu ngeri ey'enjawulo etwoleka abantu basatu. Okusookera ddala kitaawe w'omwana eyali afudde. Kitaawe w'omwana ono yajja eri Yesu ng'alina okukkiriza nti Omukama bw'anaayagala omwana we anaawona. Ate n'omwana yennyini eyali afudde Kristo n'amuddiza obulamu. N'omukyala omulala eyali alwadde ekikulukuto okumala emyaka 12. Evanjiri eraga nti omukyala ono yali alwalidde akabanga, naye mu kulwalira akabanga abasawo bangi be yagendako bangi tebaamuwonya. Yakola buli kimu. Omuntu ng'alwalidde emyaka 12 n'agamba agezesaako buli kimu, naye olw'okukkiriza kwe n'akwata ku Kristo. Bw'akwata ku Kristo amaanyi ne gava mu Kristo n'awona. Kristo bwe yali atambula nabo n'ababuuza ani ankutteko? Amu nga beewuunya agamba yiye ekibiina kino ekinene ekiri wano ate n'ogamba ani ankutteko? Naye olw'okuba omukyala yalina okukkiriza era ng'awulidde ekimuvuddemu mu kutya okungi n'amugamba Yesu, n'agwa ku bigere n'avunnama. Yesu n'amugamba muwala, okukkiriza kwo kukuwonyezza. Okukkiriza okwo kwe kumu Yesu kwe yasaba omusajja ono. Yali omusirikale, yalina abaweereza bangi, newankubadde baali bamugambye nti muwala wo amaze okufa, omuyigiriza muleke, teweetaaga. N'agamba ssebo sigala ng'okkiriza. Okukkiriza okwo naffe Omukama kwayongera okutusaba nti newankubadde embeera weeri, bangi tuviiriddwako abantu betwagala, tuviiriddeko abantu ab'eŋŋanda zaffe, abalala tweraliikiridde tuli ku bitanda, abalala bali ku oxygeni, abalala ssente zibuze, abalala emmere ey'okulya tebagiina. Naye Omukama ayongera otusaba mwongere okukkiriza. Okukkiriza okwo nga weekuli, abalwadde ajja kubawonya ne baba balwalidde ebbanga ki. Ate n'abo abafudde ye mwennyini nnyini bulamu ajja bbawa obulamu. Oyo yatunulira omuwala eyali yeebase, yali afudde mu kwogera okwaffe, n'amugolokosa ng'alinga amujja mu tulo. Ate essomo eryokubiri liddamu okutuyita ng'Abakristo bwe twagala okugenda eri Katonda. Katonda tesobola mulaba, tesobola kumala gwogera naye, tesobola muweereza nga we tuweereza abantu be tubeera nabo. Naye essomo eryo liddamu okutuyita nti okubeera nga twagala Katonda, okwagala kuno tutandike nakwo nga tuli ne bannaffe, tuyambe ne bannaffe. Essomo likkaatiriza nnyo nti abayina muyambe abo abatayina. Si kugamba nti mwemaleeko byonna ebyammwe, naye
tola ku byoyina oyamba oli akadde katuuke ng'abayina tetujja kugamba nti tubiina mu bungi tuyina n'ebifikidde kyokka nga n'abatayina tebeekubagiza nti ate baabuliddwa naye ffenna nga tubeera wamu ng'Omukama bw'aba atusobozesezza. Mu nsi yaffe nno Uganda akadde kali bantu bangi baawayo ssente lockdown eyasooka okudduukirira okuyambako abantu batalina mwasirizi. Akadde kano twebuuza oxygen malwaliro agenda kuvaawa, gavumenti esuubiza ssente naye ekikolwa gwe kyosobola okukola waliyo abantu ensangi zino nga tebalina kyakulya, tandika n'ekyo ekyokulya. Nzijjukira mu lockdown enkadde tulina father omu Reverend Father Dr. Edward Sonko, Omukama yamuyita naye bwe bagamba nti enniimu zikola kinene nnyo mu kulwanisa COVID, yagenda mu nnimiro ye n'aleeta ensawo namba omulundi ogwasooka ne wayitawo omwezi n'aleeta ensawo endala. Ffenna bwe twali ku seminaariyo ne tugabanako. Omukama bw'atyo bw'atuyita mmwe ababadde balina mu nnimiro ng'olimye ku ntangawuzi ne woogabirako abantu 2-3 abalina enniimu mu kifo ky'osirinyisa ssente, twolako ofune ekinaakuyamba olabirira ewaka naye ate obeeko ne boogabira. Abali eyo abakola oxygen, akadde kano kalungi nnyo oxygen bwe tumukozesa obulungi ne tubako abantu be tuyamba naye ne tutalindirira mukolamu ssente nnyingi. Abalina ssente nga basobola okudduukirira abalala n'okuwaayo donations ez'enjawulo. Babies homes nnyingi mu Uganda muneeno essaawa eno nga tebalina bugabirizi, amaka mangi nga tebalina kyakulya naye nga gw'olina ennimiro osobola okugyamu amatooke 2, 3, 4, 6 tola kwago erimu 2 ogaweeyo. Awo ffenna tujja otuuka ng'abalina tetumala kwengeza mmere tugambe nti twengeza n'okwengeza ate nga n'abatayina tetugenda basanga mu ddwaliro nga bafa njala, wabula ffenna nga tutambulira wamu nga tussa kimu. Ogwo gwe mutima ogw'Obukristu. Era Sande n'Omukama atuyita twongere okukkiriza ate okukkiriza kwaffe tukwoleke nga tuyamba ne bannaffe. Omukama abeere nammwe.